Ne bako kyenkola wano. Banaye mami mimi ne mukulu Trevor mbadde mbasaba kuba mulimu embeera wenkwata nemba nga sifunyeeko gwenjoleza nga sifunye nakakulya. Naye mbadde nsaba banga bankwasirizaako kuba kati wana ebintu obanga obitaddewo bitambula. Banga bankwasirizaako ne bampaayo obanga emitwalo 3 mba nsobola okutandika bizinensi n'entandikawo bizinensi mpola mpola. Ngate wenjiye ekiwe tuyiye ekirala ekiba kizeeko. Ye kati bana abato wayiya ne bagendako kusomera badde nga basoma. Babadde basoma era kyenva ne baza mami mimi kasita ya babadde basoma bana kati gye bali natetenkanya ng'omukazi kubeera omukazi tosobola kubeerera ng'otunula ng'ate already school fees bamuwaayo. Naawe kibeera kikkakatako okubeera n'obuvunaanyizibwa nga ggwe omuntu. Nafunayo ko kasente n'engulayo ebitabo 4 buli omu ne penso nga 3 ne mukulu Trevor yansindikira akasente n'engulako emmere kwe kugulayo dazini y'ebitabo emu n'ennyongereza ku 2 ebina buli omu lwakuba nti requirements ze mbadde sinnabaggula na penso kwongerako naye ng'ebirala byonna mbadde bagenda ne basoma n'ejjo basomye. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutandika tusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad ndi Angel Marina wano ku kamera. Tuli ku kyalo Katente. Tuli eno mu mukono wansi oba osala katini nnyo otuuke ku konjeru eyo gye tuli eyo wansi ddala. Tulina omukyalo no gwe tuli naye Nassozi Annet twakolako stories emabega twasanga bakita kubeera homeless tunga bayinza okubeerawo naye nga ew'okusula ebyokulya embeera nga si ya mulembe ate nga mukyala abeera wangaala n'akawuka kaleeta endwadde ya mukenenya. Tandika okoma tumukwasaganyizako paka we yatuuka n'afuna w'abeera so tuzze tubalambuleko ebbanga libadde liyiseewo eriwerako nga tetubalaba. Ogamba otya? Nneeyongeza ku ddoboozi. Ogamba otya obulamu buli butya? Obulamu si bulungi ate era si bubi. Buli makatikati awo. Lwaki si bulungi ate lwaki si bubi? Ensonga lwaki si bubi nebaza mami mimi kuba yanyamba kunsasulira ennyumba wamu ne mukulu Trevor n'atujja mu mbeera gye twali tulimu. N'ekirala ne nebaza mami mimi okunsasulira fiizi w'abaana bange. Era njagala fukamira okwebaliza ddala ekyensusso kuba byali binnemye ng'omwana omu we muweerera mpaayo omutwalo we bamugoba ng'atuula. Naye mwebaza era mwebaliza ddala yeebala ennyo yeebalira ddala era nnyongera n'omusaasira ebyamutuukako. Mukama nsaba amugumye era amuddizeewo buli kimu kyabadde ng'akola oba buli bukamu wabadde ng'atoola. Madam ye mulwadde ate mukulu Trevor ye mumuwulizaako. In fact bayida abantu abatulaba abantu abagenda batukwasaganyizaako babadde bangi naye lwakuba waliwo abangi abasobola okujja buli omu n'abaako kyakola ate n'ababa wagamba kambasigaleko oba kansigale ku mutwe nsigale nga nkola ki nga nyongera omuyambako okupushinga. So wavaawo mukulu Trevor mwami Trevor then ne madamu mimi ne basigala ku mchano kubanga bongera okubanga bamukwasaganyizaako mpola nga ne bagenda maaso kubanga kunyonyola. Madamu mimi ndoza ite mumuuliza ali mulwadde ebiki ne mukulu Trevor mumuulizaako ko naba connectinga naye. Baba Trevor ye tutera omuuliza era atera otukubira n'atuweerezaayo ko katuweerezaayo lwakuba nti kati abadde aludde. Naye yatukubidde mujjo n'agamba ayafunamuko ebyamukwata. Ayinamu obuzibu bwamukwatamuko naye nga atulowoozaako era naye tumwebaliza ddala kuba tuyambidde ddala kuba mulimu embeera we twali awawo nga ffenna tuli balwadde ffenna n'atusindikira ssente era ze zaatuyamba mu bulwadde obwo. Tetwalyako yadde n'eki kujjako okufuna ebyokunywa n'ebyokulya mu kulwala paka we twaddawo.
era n'afuna n'olunaku olulala n'atuweereza akasente ne tugula emmere ne tugiteeka mu nnyumba era gye tubadde nga tulyako naye kati yatuweddeko era kati nfuba nnyo ne ndaba nti nkola nenjiya nentetenkanya no yeyi amanyi abamu tutandika bayamba kate barelaxinga ne bava mbyeko ne bagamba ate katuyinde sonko wanagira nga bamuwadde sisobola kikola olw'ensonga kuba nti kyantonderwe oba kyankakatako nti abaana nze buvunaanyizibwa bwange si kuba nti nafuna abantu abannyambako oba abantu abalala nentegeeza nti buli kimu ngenda kirekera bali okutambuza kukalubiriza kukwatijirira wamu. Okay, so bugeza kutambuza obulamu mpola nga we mukola mpola nga wetuyiya lwakuba kati obwavu bukyali bungi omuntu nfunayo omu nenjozaako ku bugoye nenfunako n'abalala ne bannyambako nenfunako okulya mukadde nanfuniraako okulya ne landirodi wange bwentyo ne tubeerawo. Waliwo ekintu ekyali abantu abo bakuyambako kye bali bagezaako okuŋŋamba nga nsinga bakuyizayo ka bizinensi noba ng'otetenkanya we bali tebaliwo ng'olina ky'osobola obbaako kokola ekintu ekyo kirowoozaako wakola research ky'osobola okukola ebyaddala. Nakola research kubeera bizinensi yo njagala kuba mulimu ebiseera ebisinga nebinkwata nembeera nga ndi ku stress nnyo nentuuka n'okuggwamu obulwadde nembeera nga mpuliramu olusujja. Nsobola okuteekawo wano omudaala gw'emmere nenteekawo ne mukene lumonde matooke muwogo nsujju nanasi nnyaanya butungulu mboga bintu ntuwe ebityo ng'ebyakaddaala ng'ebyakatale nensobola okuba nga ntetenkanya obitundira wali eri mu maaso nekitu nekitambula. Okay, kale so abatulaba mukyalo ono abamu mumujjukira abamu ayinza okuba nga mupiya mu maaso gammwe naye twajjanga tumukwasaganyizaako okuva emabega ng'embeera ye muyinza obuzito twabasanga basula bulo nga bali mu kifulukwa ye n'abaana be 3 ate nga kuliko omwana omu ng'ali nga mulwadde ali HIV positive ne maama story mwagenda muziwulire okuva emabega zonna. Naye ebintu by'eddagala ate eddagala mutalitambuza bulungi nnyo mulikimayo? Eddagala tulikimayo naye kati obuzibu bwe tulinga bwe tulina akasente era tumala kuyiiya kayiiye nolyoka ogenda kati akalijjayo ne transport kati mulimu tugambe nti olunaku we lukya nga toziinaawo n'ogenda n'obeegayirira ne bakuwa si babi nga toziinaawo eziruwa esente ezigenda okulijjayo transport oba zonna owa mu ddwaliro zonna n'otambulawo mpozi mmeka? Kale omwezi tuwayo nga gamba nti kantu nti oba owaddeyo kasukaali oba kaki naye nga tuwaayo 1,000 buli mwezi. Buli mwezi buli tuwaayo nusu 1,000. Naye ogenda n'ogana embeera ennyinza obuzito 1,000 siruyinaamu bakuwa tebagaana. So bawetaaga 1,000 ne transport. Pozi twasasula emabega zaggwayo oba zaali mirundi emeka? Zaggwayo gyali emyezi 6 nze 6 n'omwana 6. Emyezi 6 ze nusomeka kakaaga? Egwe kakaaga n'omwana kakaaga ogumu 2 wamma ngezaako kubijjukira. So emyezi 6 jaggwayo nebbanga nga terirwa. Wangi? Okay. So bane tuliko ne mukyala Nassozi ono tugeza kuba nga tunyumyamu iwa amazzi obisotte naye tomanyi fumba iwamu amazzi osotte tugeza kunyumyako ne mukyala Nassozi ono tulabe embeera ereetya. So generally ebiriwo ebityo abantu boyinza kubagamba kyaba bakuyambako abakwasaganyiza kubebaza obebazizza idea kati eri ya business wakito gye batunuzaamuko manyi kati gwe ino batunuzaamu ze gwenga wakujja wano nenkwa platform tunuze mwagaye bannange n'ekintu kyendaba singa tufuna akasente ne mbako kyenkola wano naye mami mimi ne mukulu Trevor mbadde mbasaba kuba mulimu embeera wenkwata nemba nga sifunyeeko gwenjoleza nga sifunye nakakulya naye mbadde nsaba banga bankwasirizaako kuba kati wane ebintu obanga obitaddewo bitambula banga bankwasirizaako ne bampaayo obanga emitwalo 3 mba nsobola okutandika bizinensi netandikawo bizinensi mpola mpola ng'ate wenjiye wetuyiye ekirala ekiba kizeeko. Okay, katusabe Katonda bijja kubanga byongera ndozo okubanga bitambula bulungi twagadde kubuuzaamu kati nti nakucekinga tulabe embeera eri etya bebe nno yagaininga mu maanyi yeyongera mu twakolanga program waliwo omuntu yakomentinga n'agamba neegendeza nnyo bebe no bwe bakola program aba yeebase bakola program aba yeebase yali wiiki nnyo naye era ng'endya
endya nga kale si nnungi ng'ebyokulya tetubifuna bulungi ne kati era endya okuva we baatuwa obuwunga buli obuugi ne yeeyongerako okwo ku kiro naye kati twagenza okuddamu twagenza okuddayo nga kiro ezaali zaaluli tezikyukangako twamusanga kiro ntono n'alya ne zeeyongerako zaali 8 kati ali mu 11 paka kati kuva myezi ndowooza giringa so yakozesa ku buugi buli bwamwongerako kuva 8 9 10 11 bweba gwamu n'asigalawo teyayeeyongera kwongerako kuba baakamupima juzi ng'ali mu 11 era alina awezeza emyaka 2 kati ali myaka 2 agenda mu 2 kitundu agenda mu 2 kitundu okere kira kibasumbuwa like kyo kipya kitusewo mu bulamu bwa mu bbanga tumaze nga tetuliwo nga lute kyaliwo obanga kyali kikendeddemu kati nga kizze embuzi era nange kennyini kiro zange tezeeyongerako ndya kale si nnungi lwaki endya wano ebanga si nnungi naye nga muli mukyala amatooke temulima eno anti kati amatooke gayinza okuba gye gali naye kati amatooke g'eno ga bbeeyi va ku biri bye twagulanga n'ogenda ofuna 3 n'ogenda n'ogulayo akatooke ak'ebiwago 3 kati tegakyaliyo kati ak'ebisatu ak'ebiwago 3 katandikira mu 15 ate tosobola kalyamu tugambe nti oba wiiki oba nnaku 3 ekinene nnyini lunaku lumu oba 2 bwe kaba kakuyambye nnyo kati n'omuceere gwennyini wabanga ofunye ssente omuceere gwalinnya kiro eri mu 4,000 luli twali tusobola okugamba nti ofunyeyo kiro ya 25 kiro yali mabegaawo before covid mabega eyo era kirabika kati tebikyaliwo kubakaniza kiro gyemanyi omuceere ya 2 oba luli wagulanga ne muwogo n'ogamba nti ogule muwogo omuteeke mu nnyumba naye kati ne muwogo naye wa bbeeyi ekikolo kimu kya 15 kati awo oluusi okoze 3,000 oluusi okoze 2,000 olunaku kati awo oluusi nga nenva kennyini tekuli tubeera bwe tutyo Clever omanyi kati mwogera nnyo okusinga nze nali nabaconnectinga yalina plan y'okuyiiya babeeko we bakufunire wantu wabeera odda akataka wabeewo akayumba muli kuki mukulu Trevor abiriko naye yatugamba tusooke tumuweemu kuba yatukubiddeko jjo n'atugamba tumugumiikirizemu abadde n'obuzibuzibu obubadde bwamukwata n'atugamba tumugumiikirizeemu mpaka mu gw'omwenda ajja kuba afunye akasente naye era nga nange nkimanyi nti omuntu abeera n'ebimusoomooza abeera n'ebizibu ebibye kati mbadde saagala ate tumuteeke ku pressure tumuteeke ku stress abeere ku bunkenke tubeere nga tumukaka bukasi kuba ye yakyeyama ye yakyeyagalira era nze nja kisanyukira nnyo mwebaza nnyo ku byonna byonna byankoledde ate yali yansuubizayoko n'akasimu lwakuba nti kati obuzibu siina ndagamuntu naye mbadde nsaba mpandiisize ku ndagamuntu kuba ndagamuntu ya mitwalo 5 bajjawo kati sente gyewandiisa abafrika batewandiisa kati babajjako sente babajjako sente kati gwe oba nga weewandiisa nga yakugwako giba emitwalo 2 naye gwe ateewandiisangako gibeera emitwalo 5 sate siwebeere n'akasimu nga sola osinzire nakubira akasimu direct nebeera nga muwuliza ne munnyonnyola buli kimu ekiriwo ne tubeera nga twogerezeganya bwe tutyo kale olinayo kotugambayo kapya konna siinaayo kapya mpozi okujjako okwebaza obwebaza mami Mimi n'okumusaasira ebibadde nga bimutuukako nti musaasira bambi Mukama amugumye amuteeremu ye kati bano abato wayiya ne bagendako okusoma babadde nga basomasoma babadde basoma era kyenva ne baza mami Mimi kasita babadde basoma bana kati gye bali natetenkanya ng'omukazi kubeera omukazi tosobola kubeerera ng'otunula ng'ate already school fees baamuwaayo naawe kibeera kikkakatako okubeera n'obuvunaanyizibwa nga ggwe omuntu nafunayokko kasente n'engulayo ebitabo 4 buli omu ne penso nga 3 ne mukulu Trevor yansindikira akasente n'engulako emmere kwe kugulayo dazini y'ebitabo emu n'ennyongereza ku 2 buli omu lwakuba nti requirements ze mbadde sinnabaggula
na penso kuongerako naye ng'ebirala byonna badde bagenda ne basoma n'ejjo baasomye. Okay, kale weebale kubanga oyiiya kizaamu amaanyi abamu tubeera nabo ne babivaako ate buvi ne bagamba banampa ne babeera awo. Ekyo sisobola kikola olw'ensonga mmanyi sente zibula. Kale so banaye ye Nassozi Annet tumubuuzizaako olunaku tutya kubanga twongera okuba nga tukomawo tulabe kyekinaba kigenda mu maaso. Bagambye ebiro oyagala kubingamba nga tuyifeka babiri si bya wano ku kamera. Kale ndi enjo mali na kamera nyongere kujukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa e Bulobe eyo batukwasaganyizaako kulaba nga tugeza kubanga batambula make-up kutimba ku mukolo okusayinga nviiri alagala okuyiga squeeze back number zolaba wansawo za Betty nango solo kunkonako ne mukutuusaako akomongo nga lafira Uganda tukola airport pickups tukoneko booking naffe tukukime tukutole pake wamu ku mulyango tutambuliza ddala abantu mu booking banaye ngo budde kukyali Suplex Gym boyogerere abotuka wansi mu kavulengo ya mukodde bukasa opposite Infano kusala mubiri ku building mubiri ebifanagana kungebe bya gym mwala nga yagala ofuna nyash genda mu gym ya Suplex ojja kuba ngo kifuna boxer training zigenda maaso nze Sonko Muhammad mbere bulungi. Nebuli lwa mukaaga wabaawo boot camp. So abantu abali around boyogerere Kireka kumpi ne Nambole abantu abasula ebukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo nokwetooloola buli lwa mukaaga wabaawo boot camp. Ojja obaka kasende katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri kuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bojja nojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fit webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.